Nze Sarah ko mukyawa Nnyondo wa kooti nga omukyala Miriam Mutakubwa tumukutte nga abanjibwa $7,580,000. Omukyala ono amubanja ye mwami Tumusiime David Amoti. So omukyala ono tumukutte tumusanzeeyo wansi nga ku hamu ne tumuleeta ku kooti. Bwe tumutuusiza ku kooti ssente tazifunye, kooti neesalawo emusindikeko ku meere agende agilalya ku ssente ku kawunga, agilalya ku ssente za judgment creditor kubanga aziina ate abadde mwetefutefu okumusasulira. N'olwekyo otuuse mu kooti, kooti neesalawo, Oweekitiibwa omulamuzi n'asalawo n'ayisa ekiwandiiko ekimusindika eruzira okugenda okusavinga emyezi 6 oba ng'asasudde ssente ezimubanjibwa $1,750,000 ne kosti za Wanyondo ezitanaba kwogerwako naye nga tujja kuziteesaako gye bujja bw'aba asobodde okusasula. Asooka sasula bali namwe nasasula ezamu. Ffenna alina okutusasula nnyabo, tulina okusasula. Musasula era nze anankwata sijja kumusasula, siyinza kusasulira kunkwata sya wakiri nja kubeerayo naye nze okusasula nkutte mbeerayo emyezi 6 nze sijja kumusasula, naye nga yetuvuddeyo tuli mu mbeera nzibu ddala. Bapromota batubanja naye bannaye abatukwata ate kebulase okusasuza abatukwata ate katembera mwongedde ogikolaki ogizibuwaza. Mbadde nkyadduka bammanja ku makya ne bangamba bigi bamukutte ate nga nyina okwekukunulayo nereete iba nembutufu embeera ne tunyigiriza nzije ndabe ate kiki tuuseewo gavumenti etuyambye yatusuubiza ssente mu ssako singa yazituwa singa bigi olwaliro bamusasulidde n'atagenda luzira kitegedde kubanga ssente yazirya bagamba gempuyiddeko nti bazimuwola ng'ategeka kivu gonsinga okubimanya oli muganda oli bba yogera ebintu by'omanyi nkusobole okutaasa omwana obudde tewali kitegeere mutima ssebo bigi banange munansonyiwa tetuli mu byanseko naye nga mumanyi mu nsi muno wabeerawo abagwenyufu abategeera n'abatategeera. Ekyo tokiyisa munatusonyiwa kati ani omugwenyufu ani atategeera munasonyiwa nga Wanyondo wa kooti wayogedde mukyala Sarah. mutima saagala nkukutte nga Wanyondo wa kooti wayogedde mukyala Sarah ebizibu bigwa ebitalaze mwannyinaffe bamutwala luzira ssaawa eno. Already omulamuzi amusalidde emyezi 6 ate top of emyezi 6 alina okukomawo asasule $7,500,000 nga wawulidde ebyo byonna bw'amalayo emyezi 6 tasasula asasula $7,500,000 ebbanja terivaawo. bamubonereza kusasula amabanja, bamuyigiriza kusasula amabanja kitabuse naye nga bwe zibaawo kyentegeddeko nga tuvudde mulwadde mutima.